kyensobola okutangaza ku bannayuganda ku bintu ebibeerawo kati for example nga federation buli kyoyongera ku industry buli kyoyongerako kiina kyekigasa ne bwe kiba kibi kibeera ne hidden advantage emabega ne bwe kiba kirungi ne bwe kiba nga emabega wakyo waliyo ekibi naye buli kyoyongerako tukyetaaga. So if the federation has put a certain group of artists together, first soke tusanyukire ekyo ekitono ekyokuba nti waliwo abayimbi abataali mu bintu bino bye beegattidde. Bwe manja okubuuza public dile mwali mulabye Kenzo ne Shiba nga bali involved mu bintu ebikwatagana ne music wa Uganda oba associations until ku federation. So bomba mbalabye nga bavuddeyo nga begasseeko whether intentions are ziri good or bad, what matters is waliwo abayimbi abataali involved kati bali involved. So let us celebrate the first advantage. Then buli mwana azaalibwa teri muntu azaalibwa nga ali perfect naye abantu bagenda balongoosebwa bulongoosebwa. So if the federation nga bwe mbadde ndaba mbi kino kiri yes ayina ebikyamu bingi naye era ayina ebirungi ate ng'omwana yenna azaaliddwa step by step okay ejja kutereera nsuubira nti buli kimu kiba kirina okuweebwa ki time. Yes, but I was there from the first beginning. Era nze I think nze nafuna essimu yasooka okuva ewa Eddie Kenzo and I've been nalondebwa kubeera mu finance. Yes. Yeah, of course any federation would be working with government. It is automatic common sense. Uganda Musicians Federation. So the word Uganda is Uganda, the government, the country, the government. So tosobola government no if it is a federation mberi private. Okitegedde? Federation kwegatta kwa associations. Naye tubadde ku level ya associations. Of course waliwo federation emu eyakolebwawo before that one era ekyaliwo. Okay? Naye ekiriwo kiri nti njagala okunyonyola akantu kano very clearly bannayuganda again kankibanyonyole nkibagaye nti a federation is a collection of associations. Kati Sindi talina federation, Sindi yalina one association. Associations ziri mu Uganda zisobola okuwera nga 3 naye umbrella ezigatta oba emmeeza kwe batuula ne bateeseza gye bayita federation. So n'olutalo wakati wa Sindi nga association ne Eddie Kenzo teruyina meaning. Just Sindi kyaba yeetaaga nti bwe ngenda mu federation eyo byegenda okungatta erina bengatta nabo associations endala zengatta nazo efaayo ku bantu bange abayimbi kuba Sindi yali protective nnyo ku bayimbi be ye ayagala ABCD yabikumeshoningira kuba tobimuwa tajoininga ki federation. Ate associations zina okwesalirawo whether zaagala okujoininga any federation or not. Sijja kugamba nti portals zendaba mu federation. Kyengenda okugamba nti federation tennaba na kuweza mwaka kati mwe mugisuubira okuba nti deliveringa ng'ey'omu America oba ng'ey'e Kenya. Let us try to be a bit tubeere a bit reasonable and sensible. Yes, ebintu ebigenda maaso waliwo ebikyamu waliwo n'ebituufu naye ate temugisuubira kuba nti no egenda kuproducinga birungi nga Bebe yakakola ki yakazaalibwa ne bwe yaba alina intentions enkyamu bajja kwetereza nga ekintu kibatereza kyokka. Once you wake up and you say you're a federation, there are rules and regulations from the constitution that govern, that redirect what a federation must be, how it is run and how everything is supposed to be. So goyinza okubeera ng'olowooza nti okoze federation nti ogirunninga nga gwe tosobola era mpola mpola ebintu bibeera byekola byokka. So problem weri pressure nyingi nnyo n'abalwana bangi ne baganda bange nabo tebalina information yonna nabo ebisinga bali mu biga as they work. Abayimbi abamu bavaamu baddukamu bwe bagenda balaba ebigendererwa byayo ndoza byayawukana. It is okay
omuntu okuvaamu n'agenda. First of all, federation tebagijoining nga individual musician. Nkikuddidemu mu beginning nenkugamba nti you don't join a federation as an individual artist. You don't. It is only you join a federation through your association. Every individual musician are belonging to any federation. Bayina kubeera mu association. Association yaabwe yebayingiza muki mu federation. Bebagamba obukulembeze bwabwe obwa association nti tukkiriza mugende mutugatte kweno federation. So Eddie Kenzo bw'aba belonging to any association naye kenyini he is not a member of UMA. So naye kyanjawulo management. Mu management osobola okulonda abayimbi ab'enjawulo oba abatali bayimbi okumanaginga ki federation. Okay, emabega kumba tuziiko omugenzi Katolu bwabo webingi byayitirwana nesaidia togere n'abako byayogera n'agamba musimanyanga abayimbi bafudde babbeega babafudde ebitagasa ensonga eyo ogyogerako ki? Saaliyagadde nnyo okudda mu bigambo bya principal Bobi Wine. Saaliyagadde kubiddamu nnyo kubanga of course mwenna mumanyi it is okay. Nze kyendaba ye buli olunaku lwali owuliddeyo ekintu ekiri positive okuva mu Bobi Wine nga kikwata ku gavumenti. Olaba tasobola nakwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba n'enzaala abaana abalungi. Tasobola kukyebaliza on behalf of the government. Okitegedde? Bwe mumbuulira ekintu kimu Bobi Wine kye yali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi. Mweyakulira, mwazaalidde, mwagaggawalidde, abaana be banyirira balinga ennyonza. So simusuubira kubeera kuwa positive ku kintu nga kya federation because definitely amanyi nti federation ekwatagana naki na government. So kati yo omulimu gwe nga opposition omulimu gwe guli principle number 1 kukuba ki government nti ne bwasanga nga eno kala bagiyita white ya government yajja gamba abantu ayina gamba abantu nti ya black. So siri surprised ye bwavayo naga nti abayimbi babbeega naye nga nzijukira bulungi nti ye mwennyini tubadde tukola naye ebiseera ebisinga yansooka n'okukola n'abantu ba gavumenti. Salim Sale namba emuwe, Kaihura namba 2 we, Jeno Muhozi namba 3 we. So kyendowooza nti nze wangi ate Kalebula asibyaki ebifaananyi temubiina ku internet. Nze njala nnyo okulidirectinga mindset ne video nazo ziba photoshop teziba. So just kyemulina okumanya ate era ne message eno ngenda giweereza bonna ba politicians baganda be munyuke ekigambo bayimbi muleke abayimbi bagezeko okwegatta mu kulwanagana kuno kwe mulaba tulwanaganye gundi federation association tuli mu kwenoonya mutukkirize mutuleke tujja kwesanga naye nga ate it is a must for us to work with government. Teriyo association ya in any form teriyo group y'abantu bweba yagala okukulaakulana etalina kukolagana naki na government. Olaba ne opposition ekolagana ne government era efuna biliyoni 3 buli mwaka. Bobi Wine afumye buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki naye siwulirangayo Bobi Wine bwazira biliyoni 3 bukyanga afuuka opposition leader oba bayita batya si opposition leader ye president wa NUP yekulira aba opposition. So ye ayina katase sobola okuwakinga up in the morning n'abagamba nti mumanyi mwabayimbi mwalidde muli babbeega mu association zaffe ne federation zaffe mu ntalo zaffe naye tasobola kunyega ate siwulirangayo munnamawulire amubuuza naye Bobi biliyoni 3 zofuna eza gavumenti lwaki ozikkiriza nga ate ziva wa Museveni mu gavumenti ya Museveni? Yes, kiri official party ye efuna biliyoni 3 buli ki ate zisukamu mu 3 buli ki. Then secondly Bobi Wine yabeera mu parliament
emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala naki nagumu tibanayenzezo sente za kibi naye yakulaga nti gwe omuyimbi bw'ozifuna mu gavumenti sente za kibi naye nga pate ye today ekyarisivinga sente ezaki ez'ekibi zayita ez'ekibi avuga emmotoka ya bullet proof license ekuweebwa gavumenti tekuweebwa muntu mulala ne bwoba nga olina sente zoyagala zonna because armored cars oba anything armor ekyo kyonna ekyamagye gavumenti erina okuwa olukusa okusayiningirako ne bwoba olina sente zenkana eza Bill Gates oba tebakukkiriza so yayitawo okufuna olukusa olwo so sagala kudda nnyo mu principle kubanga principle ayina omulimu gwe principle omulimu gwe gwopozinga ki gavumenti oyo era gwe gumusasuza principle takyali muyimbi akyayimba nze mmanyi principle politician mwavayo ku social media ne mwetwala lwomu naavuna tulabamu oli waliddangu oli teyasoma oli biki bintu ebyo ano manyi nze nina ennaku ku mutima oluusi era nendaba ebintu ebimu naye ennaku zino ngenze ndaba abannayuganda batandise okuzuukuka kubanga nze kiba kinnuma kwe kulaba nti abalala bakola ate abalala tebakola abalala babazibya amaaso be bali emabega be batambulira mu kabondo ki emabega ate abalala bagaggawala okitegeera n'otunuulira abasajja nga bavuma mu 7 enkya n'eggulu naye amazima ga Katonda mwenna ku kamera eno nkibagamba abo abasajja tubeera nabo ekiro naye nze saaliyagadde kubaabya njagala kubeera diplomatic era nga bwentera okusirika mbeerayo n'ensirika kubanga obudde bujja kujja ettaala eveeyo naye mwegendereza bannayuganda bajja bakyawa mmwe mulowooza nti mukyayisa Museveni ne NRM mukyayisa abantu bakyawe Museveni naye abantu kasita banaabategeera ate bagenze batandika okubategeera muddidde pain obulumi bw'abantu mubazanyirako abantu bo bali serious baagala nguudo abantu bali serious baagala malwaliro mwe mubasembeza muzi front mubalwanyisa gavumenti eyali bayambe kumbe mmwe obulamu bwammwe bukyuse mugaggawadde baana bammwe bali bulungi naye abantu kasita banaabategeera baganda bange mukyuse format ensi yakyuka mulekerawo okuzanyisa obulumi bw'abantu ebintu byayingiramu n'academics